Alright, olunaku olwaleero Honorable Nambooze bamugobye ku floor ya Parliament ya Uganda oluvannyuma lw'okubeera nga ayogera ebintu ebimu byabadde talina kwogera ku mukulu General Moses Ali omugenzi we twogerera ssaawa zino eno. Ndabyeko wali abaana b'enkyukakyuka mu maaso awo nabo balese information videos ez'enjawulo ku Maama Jane Kataa Museveni. Bino tugenda kubeera nga tubiba playing naye nga tetunagendayo mutuke mulizi wano katini nnyo tumale tweyongereyo. To the kind elogies made by colleagues about the Honorable General Ali sleeping. Right Honorable Speaker, one time in 2021, it did occur to me that this House would be in good hands under the stewardship of General Ali. I nominated him Speaker of Parliament. However, a few days later he called me and asked me, "Really, Madam, how could you have nominated me without consulting me?" Right Honorable Speaker, if I had teased another general, I don't know. I really don't know what would have happened to me. And I want to commend Right Honorable. Alright, abasinga ndowooza mulidde bulungi nnyo nga Speaker wa Parliament Jacob Oboth nga Jaco Honorable Nambooze ku floor abanga mujjako microphone power era yasobodde okubeera nga agenda n'atuula naye teyakomyawo yasobodde okubeera nga agenda maaso n'atabukira President Yoweri Kaguta Museveni. Imagine nga kyalina ku Parliament wabweru video mu maaso awo yonna yo ogenda kubeera nga ogirabireko. Ndabyeko abaana b'enkyukakyuka ku nsonga za Maama Jane Kataa Museveni bamaze ne bategeera wawaali naye nga tetunagenda mu ebyo byonna video mbadde mbasa musoke mugimpereka like esobola okubeera nga etambula etukira okuna banjagedde okumanya ku ino information naddala Bannayuganda bonna abali mu ggwanga Uganda wamu n'abo abali wabweru w'eggwanga Uganda. Tutandikire wa Nambooze abadde atabukidde nno omukulu Moses Ali ne President Kaguta Museveni nga bonna bali mu state bali mu Parliament. Kakati olunaku olwaleero wabaddeyo parliamentary tribute osobola okugiyita okusiibula oba okubanga batuula nga basiibula omwoyo gw'omugenzi Moses Ali ng'ono abadde akyalina MP wa Adjumani West era nga yaliko minisita kwegamba abadde yeetagira ddala parliamentary tribute. Wabula mu parliamentary tribute kumpi buli MP oba buli ow'amaanyi abadde ateekeddwa okuba nga ayogera leader of opposition yayogedde. Nambooze yewe bamuwadde akazindaalo olaba leader of opposition yabadde n'ebigambo ebiwoomu yamuwadde ebimuli bye naye Nambooze ye mumawuliriddeko yabadde ayagala okusabula busabuzi ate wafulumya kibadde kiralamu bafulumye se bagambye General Museveni abadde nga babysitter wani wa Moses Ali yabadde next of kin nga bewa amagezi nga bali abazeeyi mukati tamanyi General Museveni agenda kusigala nga talina mubeesa agenda kubadamu kumanye mu cabinet. Alright, abitanyise kubeera nga big leaking mugenda ba mutubulirize mu comment section mulowooza Honorable Nambooze obuto bwo bugenda kumuvaamu anytime soon oba akyagendera ddala mu maaso okubeera nga atulugunya abali mu government. I don't know abadde very serious facial expression gyabadde displaying alinga gamba nti no President Yoweri Kaguta Museveni y'omu batadde omukono mu kufa kwani kwa Moses Ali General Moses Ali agamba nti no General Moses Ali alina okubeera nga ali mu retirement home by this time. How do you say about that? Tumati wa play video yeyo ekituufu ky'emyaka gy'agibadde gigenderedde abadde alina okusaana nga bamuzala mu 1939 emyaka gye yandibadde actually n'okusinziira nti yagenda n'afunamu obulwadde obwa Abannayuganda be baali bamusekerera nti ali akatambaala singa mu obwo obudde bwe bategeera nti kati embeera ye health wise eyonoonese balibadde bamuzza ewaka n'atuula ewaka n'ali akasente ke. Alright, abalabi mugenda wa muntu bulebeze mu comment section naye nga tunagendayo museke muwulirize right oba Honorable Nambooze ku nsonga zino zigenda maaso. In fact, omanyi mu Moses Ali abadde mu cabinet kuwa Mwami Museveni company bokka ababiri abalaba ku magye g'Obote bigamba babadde nga bejjukanya towulidde ne deputy gundi basi nga ayogera awo vice president agambye nti abadde nga olusa muwandikira olupapula
mungambire kino nga takyalina nagoogera naye ng'ali awo figa ya kuwa president company baleme mugamba nti omuntu waliwo omu musaasidde nnyo bambi wakati anaafunaani nga munnamagye gamba n'abeera awo nga tali yekka kulabikanga luliira mu nnyana kyogamba awubadde ajja kumubaala kyama kituufu bwalaabeko mu 7 of recent nga ayisa bwati omuntu afudde kiraga nti ono abadde munne nnyo era Moses Ali ono atufuddeko nga tetukirowoozezza alimu okubuuzizza kiki eddala kye yakola ne Museveni nga Museveni takuuma ndagaano Moses Ali ono kiki kiyawa Museveni okulaba nga amukuumidde endagaano to the extent nti kati yalese n'omwana we abikozi yabadde n'amagye ge agamuulira omanyi Moses Ali oyo abadde musomako Amini lumu yasindika ab'amagye 10 bagende eyajuma ni bamukwate n'abatta bonna abakuba amasasi abaali bagenza omukwate ye muntu yekka eyava mu gavumenti ya Amini nga tebakkiriziganyizza nye n'atagenda mu exile n'asigalawo wali Amini n'amuweereza abasirikale bamukwate abagenda omukwata tekwadda n'omu n'atuuka ekiseera oyo Moses Ali n'asala akatundu ku Uganda n'asala n'akatundu ku Sudan n'ateekawo eggwanga lye nga yalifugayo gwowa omusolo ng'olooyitawo n'ejje lye erya West Nile Backflood amagye ge bagatyako nti gayinza okutula West Nile ku Uganda kubanga abadde ne baganda be Congo alina baganda be Sudan ne mu Uganda bali awo so tofuna babadde bamulonda n'omulonda kankuli mu 26 kalulu yakagwa yaddayo okwesiba mu 26 n'agwa mu kalulu yamala ogwa mu kalulu bamujjako n'obwa minisita egyo emyaka 5 n'agimala nga ati 2011 nadamu n'alwanira ekifo kye n'akiddamu bamuzza ne mu kabineti omusajja abadde musajja muzima ye muntu yekka eyali alaganyeko ne Museveni ekintu kirabika ng'ekituukiridde kuba abalala bonna abakwataganye naye nga bavudde gye bavudde ne bayingira mu gavumenti ye genda otuuka ekiseera nga oyo batugaana okukola essomero lya Amini nga banatuukiriza okukola erya Moses Ali. Alright, ndoza mulde bulungi Honorable Namboze abadde abaseemu omuwendo. President Kaguta Museveni beddala naye yatiddemu n'agamba n'omukyala amaanyi ago gonna amaanyi gayogeza ku floor parliament nga bwendi gajjawa. Ndabyeko omu ku ba analyst wa National Unity Platform ondoza ali mu mawanga ga Gulf countries asobodde okuvaayo n'aleeta information. Is it true that bategedde Mama Gen. Kaguta Museveni wali kubanga bagamba nti eno ye mulamu n'okubeera nga afa naye nga ebyedala mu ggwanga Uganda ayinza okubeera nga amwali naye nga tanaba kufunya maanyi. Is it true according to what he has said? Location ya Mama Janet Kataha officially teri revealed nti government tenaba kubanga evaayo ng'eyogera wawaali naye abaana b'enkyukakyuka n'ennaku zino balina intelligence njagala okikotinge bulungi balina intelligence anoonyereza mpaka deep ne badiginga that information ebeera yeekwesedde ddala era babavuddeyo ne bagamba mbu Mama Janet ali mu kifo bwe olaba baasokolayo Gen. Moses Ali nawe natandika kufa. That's right. Kati era this information we can't give it a guarantee that's the actual location but still tulina okubanga let's keep it at the back of our minds nti abaana boogedde nti wano wayinza okubanga kituufu atya nga weewo ogenda kuba otubula ebirozo byo mu comment section amulowooza n'omusajja are serious oba just omu kuba propagandist baagala kubeera nga bafuna views oba follows soka omuwulirize katini nnyo tumale tuyongere watandika kubeera nga subscribinga video gituweleka like esobola okubeera nga etambula soka omuwulirize. Bulijjo mumbuuza abawagizi bange abagoberezi bange nga mumbuuza ebikwata ku Kataha Museveni, Janet Kataha Museveni. Bulijjo temumbuuza wajali soke nteekeko ne galubindi naija nagali kwosha konka n'amazima ge mazima naye nabagamba buli muntu yenna angoberera nze Tariq mugezi
nze sigobererwa basiru kubanga abalwawo okutegeera yitawo abategeera amangu beera wano mumbuuza nga mawulire ga Kataha Museveni nga mumbuuza Tariq Kataha Museveni aliwa kati sindika message eno egende mpaka eri Museveni nze nabagamba nti Museveni yakeera ku macha n'awasa buwasa omwana w'abandi yawasa mwana w'abandi nembagamba nja kunoonya wa Kataha Museveni wali ekyo nakibasuubiza era buli ambuuza buuza je Kataha yafa Kataha ali ludda wa bamutwala simaye mu America ennyonyi esimbye eyo bujwanga byonna bya kisiru eno information mu Uganda yonna nze njirina omu bwati kati njogera n'abagezi naye njagala Museveni akimanye nti guno omulembe gwalimu mulala ffe bazanyirako tuli balala bwe tugamba nti twagala kumanya first lady waffe eyatusavinga emyaka 40 gyali tuba tukikakasa tujja kukinoonya ate tujja kukizuula ate bwe nategedde Kataha Museveni gyali first lady wa Museveni omukyala wa Museveni Mama Muhoozi Mama Natasha Mama Diana bwe nategedde gyali nayongedde okutya mukimanyi nti Museveni bw'anaafa bagenda muziika Tanzania tebagenda muziika mu Uganda mukimanyi ekyo Museveni okufa kwe temulaba nti mubeerawo mbu basiika kololo simanyi lwakitula simanyi wakubilla kino nkyogedde ndi wano Museveni bagenda kumuziika Tanzania ffe twakuzibwa batugamba nti omukyala bwafumbirwa n'omwami n'awasa abantu abo baziikibwa ku kijja kimu amagezi gazze bino byenjogera byange byanje ebi ni byanje ffe mu Buganda tugamba n'ebiyita ekiro kabaka yeetikka byokola mu nzikiza babimanya emisana zenkubuulidde nga obudde butadde bwe buti babimanya era nze sisuubira. Alright, nga tubitadde ku mabbali ndabya abaana b'enkyukakyuka bafuddeyo batandise okubeera nga bapinpointinga right awo batandise okubeera nga bapinpointinga leader of opposition Honorable Joel Sinyi nga bagamba nti no yalabye President Yoweri Kaguta Museveni n'asmiling nga mbuche yakoze ekyo kibi nnyo abadde alina okubeera nga anyigawo. Njagala kumanya ebirowoozo mu comment section. Do you think he could resist that expression that he showed President Yoweri Kaguta Museveni? Ate n'ekirala gw'osuubira biki bye yamugambye kubanga yasooka n'amugamba President Museveni n'akola bati omutwe ng'alaga nti no bye bamugambye biringa ebimukutteko ne bimusesa. Njagala kumanya ebirowoozo mu comment section. Kakati kye tulina okuba nga tuteeka mu mitwe gyaffe abaana b'enkyukakyuka kiri nti leader of opposition Joel Ssenyonyi yadisplayinze a highest level of professionalism tomusuubira okweyisa ng'omuntu atakoze ki atagenzeeko ku ssomero okuvayo n'amwenyeza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo si kintu ky'amaanyi nnyo. Ebiseera ebisinga bagamba nti don't interrupt your enemy when he is making a mistake. Kati waba yasobodde okuba nga amusekerera yetegeeza nti asayidinze naye oba nti musanyufu n'ebigenda maaso mu ggwanga oba nti musanyufu olw'ebikolwa bya Muhoozi. Just alina okuba nti yeetwala yehambulinga asobole okuba nga ayisaawo ekikye. Kati awo yatwalidde ndowooza guno omukisa n'asaba omukulu commander in chief n'amugamba nti tuyina abaana b'enkyukakyuka mpaka ne kati tetunnabakola ki kubanga tumanya gye bali. N'agamba nsiba nkyogerako wano mu palamenti naye sipiika akola atya ambuzaabuza. President Museveni simanyi ye kiki kye yalowoozezza ate kiki kyagenda okusaawa. Face meeting it could trigger any release of political prisoners. Tomanya lwakuba nti era kati omukulu ye mwennyini yeeyogerera nti opposition tebeetaagira ddala bbeeyo kati oba yali atambulira ku komandi y'oli omukulu
ani command ya General Moses Kayagaba naye kati byatuse wano command eyo neetisobola kubeera nga ekola ki anyway tomanya president wabeera ne speech empandiiko oyinza okusanga yabisoma busomi nga baabimuwandiikira yabisoma busomi naye nga si nti yali ndowooza ye but I think justice should be given to all Ugandans. Alright, mwina mwa mtuweweze comment section video mjituweleka like so kwa yange Tumblr watana subscribing kaleka jam personalize ukateke mall so kolize leader of opposition nga sawa political prisoners mu maso ga president Yoweri Kaguta Museveni. The Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honourable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honorable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and